emboozi ya ssawo ey'ekinnansi mugirinze ebbanga ddene era tugenda kubabuulira n'okugenda ebuziba okubalaga bitya abasawo bye bakozesa byennyini okuleetera ggwe okutya okole ky'ayagala okujja mu ssente. Obukodyo bwabwe mbuyina era nga bwe bundeese olwaleero. Ngenda kubaako abasawo benjogera ne gye bali naye tekitegeeza nti nkulagirira ogendeyo. Omanyi mulina obuzibu. Omuntu ayogera ekintu kye ate gwe n'okirabamu omukisa. Sizze kupromotinga basawo ba kinnansi. Nzize kubabuulira nze be nayitiramu kikuyambe gwe obutagwa mu ntata kubanga ekijja omanyi kinyaga bitono. Abasawo abo kati nyinza obbagamba ekituufu baafuluka. Kati bona agendayo ate gwe bagenda kubba nnyo n'okusinga walinze we banzibira nga bakyalinamu ne kuki ne kutwanyi naye gye bali tebafanga oba oli awo. Kyoyagadde ekyo kikulembere kyogenda otutwalamu. Njala tugende ku nsonga y'abasawo b'ekinnansi. Kwennyini kwe tuli era nga ntandikira n'omusawo bangi bonna balina ebyawukana. Bano boogenda okutuwa wabayitamu wayitako mu mbeera eno oba kunoonyerezaako kw'oyagala okutuwa? Nagenderayo ddala nze nga ntwaliddwa n'okulagirirwa ate nange ne ndagirira bangi kuba nze njagaliza. Nze buli wenfuna ekintu ekirungi ne kinsanyusa sikyesigalizangako nzekka oba kazigo oba kaki buli kintu kyonna nga mbuyirako n'abalala tunyumirwe wamu. Tuli myaka ki egyo gy'oyogerako kubanga ogenda mu basawo? Emyaka si gya wala nnyo. Tukitwale nti nze natandika okugenda mu basawo b'ekinnansi we natandika okuyingira mu nsi y'okukola bwe nali nakava ku ssomero. Naweebwa amagezi kubanga nze namala S6 nga ndi lather S3 nga nina emyaka 16. Kati ku myaka awo 17 nali ntandise nze okukola. Naye naweebwa amagezi nti bw'oba waakukola tewali akolerawo nga mwereere. Kati gwe kitwaye nti natandika ate abasawo b'ekinnansi nga ntandise era okukola kubanga ebyalinga binsoomooza ku mulimo byatandikirawo ate era saalwa nnyo bbanga ddene nga ntandise eby'abasajja era nabitandika nabyo kumpi mu kaseera ke kamu n'okukola. Kati awo nga we bakukyawa akuwa amagezi akutwala eno mu basawo b'ekinnansi be tugendamu nti omwami tasobola kwagala bwagazi bw'atyo nga tosoose musibaga. Kati byengendo bagamba nga tebanyumiza binyumiza. So okutwaliza wamu nze kyenfunyeemu ogenda tunyumiza ku lifestyle yo gye wayitamu okutwaliza wamu okutuuka mu bafere abo abasawo ab'ekinnansi. Yes, byennyini ebyange. Omusawo omu nalyako ekyennyanja ekiramba ate nga nkiyira mu sepiki yakyo empya kuba twagigulako olwo ku kiswa waggulu. Nalina akakwakulizaako okuliira ekyennyanja mu katamo kaako nga mwenkiriira ne supu nonna nga wakuwuuta naye omusawo oyo bannaayi wanteera supu mu kyennyanja yali muyitirivu ate ekyennyanja kyennyini kizaala supu. Kati okumuwuuta omumalawo kyandetera obuzibu. Yali eyo mu Basoga nayita eyiganga boys nenkwata ekikubo kya ttaka kiri awo. Omusajja oyo so amwerabira bamuyita Majidu Ntalaale. Bayitayo edudi. Bayitayo eidudi. Eyo omwami bamuyita Majidu Ntalaale. Omwami oyo nno amundagirira yanzibirako kyama. Waliwo omukyala nga musuubuze Japaani naye ate nga akolerayo. Naye omukyala oyo najjanjagala nnyo. Yali omu ku bakasitoma mu bifo ebimu bye nze nkolamu ebingi nga yembu ayina kyandabako. Ye bw'atyo bwe yali agamba mbu nina omukisa omw'amaanyi nga anjagala olw'ekyo. Era omukyala oyo yali yansuubiza nti bwe ndituuka okufumbirwa alikola kinene nnyo mu contribution. Yayina omwami we nga musumba. Naye omwami oyo omusumba ate ng'oyo si ye mukyala we ow'owaka. Omwami yayina amaka kati ng'ono omukyala alinga ndoza side dish. Nga omukyala mukulu ninga kyali nkyeyitira nze mami kuba kyali kisobola okunzaala. Bwe yali omusawo we oyo ate ng'agendayo n'omusumba oyo ate kyewuunyisa ekyo. Batambula babiri. Kati omu ku badriver be kubanga yalina badrivers bangi naye omu yafuuka ate era mukwano gwange nnyo n'abaako ekyama kyanzibira. Oluvannyuma lw'omukyala ono okubaako engeri yali ankyaza n'ewuwe. Omukyala yali anjagala nnyo nga nkyaza ewuwe ne ŋŋendayo. Bagakyala mugagga
ng'era omusumba oyo abeerawo. Naye mu kunkyaza ewuwe waaliwo omuwala akola awakaawo, omukozi housemaid. Mami bw'ayingira ekisenge n'omusumba ebyali bikolebwa saabitegeera. Naye omuwala ono housemaid n'aŋŋamba weegendereze nnyo abantu bano b'olimu. Buli kyokola beera mwegendereza. Ne mugaa ki ky'otegeeza? N'aŋŋamba ekyo kimala nkulabudde. Teyampa details era samanya kye yali ategeeza. Naye nga bagamba akubagulizaako tolindanga wambazzi. Kyandeetera okutandika okutta ku bigere speed kwe nali nga ntambulira nga buli wampita nziruka. N'enjagala gye yali anjagalamu nga simanyi kyanjagaza. Mwegendereze nnyo omuntu bw'abanga akwagadde. Ebiseera ebisinga biba tebikoma bukomyawo. Aba alina kyajja okwetaagamu mudda. Naye akuwa obudde. Agenda okikufunamu bagamba totakibe nga tonnakikeneza ndusu. Ng'omaze okukenena nga tokyalina kyakusalawo. So ntandika okwegendereza mami. Naye nga kye mwegendereza nange sikimanyi. Kumbe mami omuwala ono yayinawo by'amanyi ewaka ebitali bya butuukirivu. Ng'ate basamize n'omusumba oyo ate ng'eno nze sisobola kiraba kubanga bagiranga mu kifaananyi kya Bwakatonda. Era nga bwe ŋŋendayo ewuwe tusaba essaala. Naye ate mbu bwe navangayo nga wabaawo ate ebikolebwa oluvannyuma. Naye nga mami anjagala nnyo nga simanyi kyanjagaza. Omu ku badweyiva be n'aŋŋamba ninako kye ŋŋenda okukubikkulira naye kikuume nga kyama era sobola kwogera abantu abo mannya. N'aŋŋamba nampa endagiriro n'essimu kwe mba ntambulira nti gendako ewantu eyo olaba ono omukyalo omugagga bw'ati n'obbaawe gye balaga naawe ojja baako ky'ofuna okuvayo. Kati awo ekyantwala ow'oyo omusawo nze kyali kya bano batata bange okubanga ndoota nnyo nga nzira mu kyalo. Ng'ekyoto ekyo nkikooye kuba kyatandika nze okuva nava ewaka nabagamba. Kati nga noonya omuntu asobola okusitopinga ekirooto ekyo kikome. N'aŋŋamba omusawo oli w'amaanyi. Era gendayo kyonna kyanagamba bw'onalaba nga kisoboka kikole. Bwe ntyo bwe ŋŋenda w'amajidu nti alaale eidudi n'aŋŋamba okunnyamba asobolera ddala era nga ekyasooka mu bye yansaba omutitimbi gw'ensiibi. Ssente tekyabanga kizibu kyange ez'abasawo ne nabanga sizirina nazifunanga ezo zonna zirina. Nagenda ogendayo nga nina ssente nanga tuguleyo akatamu akapya tugule n'ekyennyanja engege. Kati sirali simanyi nti byange naye okugulwa ssente natoola ne bagenda ne bagula engege owa booda n'akatamu akapya. Omusawo oyo yabyefumbira yennyini wakubadde yalina omukyala naye emikolo egyo gyali gijje nga yagyekolera. Saagenda bw'omu nayina amperekedde ng'alina ensonga ze ez'amaka. Tutuuka ekyennyanja kijja azinga akakata akanteka ku mutwe akintikka ku mutwe tugenda. Naye tuba tugenda ate era n'akinzijjako n'akisitula mu ngalo ze. Ne tugenda ne tuyingira ettale aka distance kaali kawanvu ng'omuntu bwogera nga bwogenda ku luzzi. Enzizi zitera okuba walako. Naye twali mu ttale naye ng'ettale eryo ssaawa zaali mu 5 awo ku 6. Naye ng'omusana gwakanga ogw'essaawa 8 ku 9 ogw'amaanyi ennyo mu biseera by'emusana. Tutuuka ebisubi nga bitukomera ddala eno bwala bw'ebiti nga tubiyitamu tewali kkubo. Ne mubuuza naye kyekigenda mu maaso nanga towaze kujjanjabwa nti kyekyo kati sirika. Ne tugenda ku kiswa kwe twasibira nga ŋŋamba walampa. Ninnya ekiswa nkituuka we nkituusa nga mbatuulira ddala waggulu w'ekikoma ku toopu nga ntuula ku kiswa ng'ajja naye mpolampola nga mpeereza akatamu k'ekyennyanja. Ngamba ekyennyanja ekyo nga bwe nkikuwadde kyonna kirye okimalewo. Ne supu omuwuute nga toyiyeeko wadde. Beera mwegendereza ng'okola emikolo. Era bw'omala ogenda kunsanga. Omusawo nga ndeka mu ttale nzekka. Kuli awatali kulaamiriza. Nali naamiriza nga njogera nti empewo z'ekika mwenna ezindiko mbafuludde kuba tezaagala byennyanja empewo. Abasawo b'ekinnansi tebalya byennyanja. Mbwe empewo tezibyagala zibiwunyirira. Kati nga nina okulaamiriza mbagobye n'ebyennyanja bino kubanga temukolagana. Nange okuva n'olwaleero mbeeyambudde ku kiswa ekifulufu mbafuludde ku kiswa kino ekifulufu. Era we mmala okulya amagumba ngalekeko akatamu nkabikko okwo ku magumba ku kiswa waggulu we mbadde ntudde. Akatamu we nkateeka n'amagumba. Olwakulekayo? Yandekayo
ne mmala okulya ekyennyanja kyange. Supu yandetera obuzibu okummalawo, yali ataddemu mungi naye neekaka ne ŋŋamba kinaddiiro oba kwabika naye kamukole ki kamunywe. Supu ne mumalawo ne ndaba ate erinzijayo okkomawo gye twavudde, naye mba ntambula. Takunonye gw'olina okuddayo paka we mwavudde? Teyannonako, naye nga omusana guli gwalimu n'obumasamasa kuganga watiika ate waali wala. Ne ntandika okuddayo, ekirungi bwali bwo bwa misana. Ne nsinkana Ssessota nga yakula n'awula. Alabika ekiswa kiri kye nalimu, emisota gyagala nnyo ebiswa ebyafuluka bisulamu, ge gaali amakaage. Kati mba nvaayo bwenti n'akatambulako distance si mpanvu nga mpulira obusubi ndaba bugingi kyekigenda mu maaso. Maama ng'ogusota ogwakula guwaganya gujje nate gye nva. Ne ntya nsooka ne nzirako awo ebbali katini baatugamba olinnya ku kyala ky'ekisajja. Ne mbirinnya ne mbeera awo wamu ne nfiriizinga nga seenyeenya mbu omusota tegusobola ku accessinga oba tokola ki tomuvinga. Gwayitawo ne gundekerawo n'ekyeyubula awo ne gweyubula ne gugenda. Saatunula mabega nali ŋŋaaniddwa. Abasawo balina akantu ako k'okutunula mabega, bw'otunulayo ebintu bikwata mbu. Oba tebikola? Bikwata ate nga badde obigaanye oba. Munange yogayoga nga nkomyewo kaŋŋamba olutalo oluwangudde. Mmanyi biwedde. Kumbe kwaliwo enkoko era yali enguziddwa. Nga nze ndowooza oba ate yo yaki. Eno ku luno nanga ngiwanduleko amalusu mu kamwa. Yajaasamya. Ne ngiwandulamu mu kamwa emirundi 9. N'ayenga eddagala awo, n'alimpisaako, n'alizza mu kantu, n'asenako n'anywesa enkoko. Manyi biwedde, ankwasa enkoko. Oyo ne yampa ne Yirizi eyambulako. Waliwo Yirizi ze yatusibirira. Nga emikolo gyo yagimala ginkolako. Neesibe Yirizi obutaddamu kulumbwa mulabe yenna oba ekintu kyonna ekinsindikirwa. Naye Yirizi simanyi kyagitwala. Kiseera kyayitawo ne nginonya n'ebula. Wali wagisiba mu kiwato? Yalinga ya mu kiwato naye ng'evaamu lw'ono akola sekisi oba ng'onaaba. Kati awo yali talina gendako mazzi ate tekwerwako mikolo egyo gya buseegu gya nsonyi. Naye naginoonya n'ebula ekiseera nga kiyiseewo naye nagyesibanga. Naye y'oli munnange yo ng'ate yagirina eyange simanyi Mukama walabika yagibuzaawo. Munnange nga nkwasa enkoko aŋŋamba nga bw'ova wano nga toyingiddeko mu nju yonna. Nkwagala wammwe mu kyalo, enkoko eno ogikwata ogiteeke mu luggya. Ogambe nti empewo z'ekika zonna ezibadde zindiko nzikomezzaawo ewaabwe waka wammwe wano era otambule ate tosulayo. Ove Masaka oba wammwe oba ewantu wonna okomewo gy'osula olwaleero lwonnyini. Nakeera nenva eno paka eyo nina okuvaayo ngende e Masaka ate ninnya okuva e Masaka nkomewo e Kampala. Toyingiddeko mu nju yonna? Olunaku olwali luzibu gye ndi kuba nakoowa naye nabikola era nembimala era nakomawo e Kampala kiro ddala. Kirungi oluguudo lw'e Masaka teruggwako mmotoka. Saalinya na takisi madda waaliwo zino ez'obuyonjo nze nga sitya kuyimiriza muntu yenna nenkomawo. Kaakati oyo Majidu Ntaalaale ndowooza byankoledde bikozi. Tewali wadde ekyasirikamu okukyukamu nti ekyoto kikomye oba ebintu bitambuddeko bulungi ku nsinzira nga bwe byabadde nti bikyuse nasigala nga bwe nnali. So okuva eno enkoko eyo ofuna takisi ogenda paka Masaka. Oteeka enkoko mu luggya. Teri akulaba, teri agamba owaayi kiki ekyo, owaayi lwaki otaddewo buteesi n'ogenda. Munnaye ebintu byange Katonda nze byonna yabinkoleranga mu ngeri esisuubira. Nateekawo mbega ne mugamba nniimisiza namuganda ngoone waka gye twalaga mu kyalo gwe tutasangawo oweva ye abeerayo eyo. Ne mugamba nzija eyo naye abo abanjigganya leero nange ngenda bbaka wa Coast Revenge gye mbakolako. Naye nkettera wano we twasanga jjajja tatanga oyo omuzibu ennyo gwe tutasangawo oyo akulira ebyekinnansi by'esayidi yeeyo waffe. We nali n'ogiteeka wennyini n'aŋŋamba kankulabirize ono tatebeera mu kifo kimu dakiika 15 aba yeetooloola. Kati ne ntuuka e Bukunda ne mugamba wali watya n'agamba Kiriya. Kati ne ntuukawo nga taliiwo eri saagende wa jjajja eri yonna esaakirira wano we twasanga jjajja wano we waali ensonga. We nagiteekawo
era nenninyirawo boda saatuula nenzizaayo nengira taxi nenkomyawo. Yes, byali tewampa buzibu naye baamala ne bakitegeera ono yalina mukazi we bwe baasowagana ebyama n'abyogera yali akitegeddeko ti mwannyina bulijjo mwebuuza enkoko eyabaleetebwa gye mutamanyi gye yava naye enkoko eyo mwannyina ono yagireeta ngazze kubaloga mbu nno mufe. Ate olutalo nawo ne lutinkuuka buti ne bansitukiramu eddogo ne litabuka. Naye eyo nga tuvuddeyo baakola bye baakola. Of course bo byabanga byakwagala kunsuula ddala okusinga na accident naye nga tebikola naye bo nga tekibagaana kugenda mu maaso. Oyo teyanyamba naye nga namukozesa. Omusawo omulala nze naserako saawa eyo zaali oba ziringa mu 4:05 ogw'ekiro. Otegeeza ki waserako? Nagendako awo e Katwe. Waaliwo era omukyala ng'era mugagga agenda mu bano ba herbalist. Kati awo e Katwe waliwo abakyala abatunda eddagala ly'ekinnansi. Nandagirira omukyala we namugendako nangamba ensonga zo azisobola ali eno Kayunga. Ne tumukubira essimu ye yamukubira n'avuga emmotoka n'ajja. Yali si wala yali mu kibuga. Namugamba omuwala ono alina ensonga naye zinzitoweredde naye gwe ebizitowedde gwe obikola ki obisobola. Omwami oyo yazaalibwa ne bana bazaalibwa n'emisota ng'ayina oba yazaalibwa na ttimba. Ebyo bituufu? Bampulira ababyogera naye ddala omuntu ayinza okuzaala omusota? Kisobokera ddala bulungi. Sitaani yeegulumiza ku baana b'abantu naddala singa oluzaalo walunona mu basawo ba kinnansi osobola ddala bulungi nnyo okuzaala omusota n'ekintu ekirala kyonna. Nze sikirizaganya nakyo. Sisuubira nti maama naye awooli awo nti ofuna olubuto ne bukyenkya ng'ozadde Kisubi ng'ozadde n'omusota nga Kisubi omuzadde n'omusota. Kisobokera ddala ebintu ebimu tobiwakananga bibaayo era kikiri kye nagamba nti ekintu ekiba tekinnakutuukako tolowooza nti tewali gwe kitakuukangako. Waliwo n'azaala omwana n'azaalirako n'oluzzi. Omwana najja ate n'azaalirako n'oluzzi. Ebyo tuwulira biwulire. Bituufu kati ekyo kijje ku nzi. Ebbanga lye mmaze mu basawo b'ekinnansi nsobodde okubaako ebintu bye nali sirowooza nti mu nsi gyebiri n'embyerabirako n'amaaso gange ng'ate bituufu. Kati omwami oyo yali yazaalibwa n'ettimba. Bwe bamuyita yasooka kuŋŋamba oyina ssente z'embuzi. Yayina kuba nkazi nga nzirugavu era najugula emitwalo oba 15 nengamba nzirina nansaba emitwalo ndoza gyali 5 agage. Kati nayina okolerako ogwirako enkoko ogwirako waliwo obugoye bwe bansaba simanya obweru simanya n'emikolokolo emirala olafuling nogula amafuta mu motoka kakananga ninga mitwalo 8. Sente nze nabanga nazo tekyanzibuwalira ne mubuuza singa onakikola ngenda kufuna enjawulo mu bye neetaaga obulamu bugenda kutererera tolina kintu kyonna kyogenda kuddamu kwemulugunya. Twatambula kiro lwaggulaawo twava eno ssaawa banga 10-11 naye jaamu yali mungi. Kati ne tutuuka awo ssaawa ndooza nga 2 ez'ekiro. Tutuuka nze bandeko awantu ne baŋaabeera awo. Banguzaayo tule z'amagi oba zaali 3-2 kuba njukira nagula tule z'amagi wakati weezo. Amagi agaki ag'enkoko? Ag'enkoko nga simanyi oba gakola ki naye nagagula. Bwe banteeka mu kifo ne baŋaabeera awo naye baali baŋŋamba totambulanga nga tolinayo kaleesu era ffe abakyala abasinga obeera n'akaleesu mu bbaaga eyo nnono. Munnange nga bagenda batandika okukola emikolo gye saategeerawo mu kusooka ssaawa ziwera 4-5 ndowooza awo nga bannona mu kifo nga baŋŋamba tugoberere. Omukyala ono yaliko eyankonekitinga nga tuyingira ettale. Tuyingira ettale basobola kumpisa wano ku mbuzi nga njiwandulako amalusu emirundi 9. Embuzi enzirugavu gye waguze? Enzirugavu gye naguze. Omuli amabala omutali mabala? Omanyi ntera okuwulira nti babatuma ne bagamba leeta embuzi etaliimu bbala lyonna either njeru oba nzirugavu. Yali pure black nga teriimu wadde akabala akamu bwe kati. Tuyingira ettale budde bwa kiro baŋŋamba tugenda soka kugabula muganda woono balongo. Kyesaamanya oba oli omusambu oba ye yali wasa oba kato saabinonooza naye nga baali balongo.
nga yogayoga amagi bagakutte tugenda tutuuka ku bazimba ennyumba mu Busiisira bazimbira oyo omulongo wasula kubambu ye bwe yazaalibwa wa yeeyawula oba bamukolera emikolo ne bamuteeka owantu ne bamugaa gano ge makaago waliwo ebibbo kwe bamuteera amagi ate ndooza ye waajja n'ajja n'alya emmere y'emagi nga tutwala amagi nga tuteekawo nga bagamba mulongo gw'olina okukkiriza kubanga gwe mutwe omukulu mu maka muno gwawonya tukkiriza ono alina ensonga ze era ozikoleko kati bwe twamuwa amagi ndooza yali akkiriza ogusoto ogwakula gwagejja gunene gujja ne gulya amagi gaago ne gweddirayo eri nga twolekera ettale nga ngambibwa engoye nalaba omwami yasooka okugjako engoye n'omukyala naye nabangamba ate gwolinda ki ondooza ano laba tulya naawe ejjako neŋŋamba bonna kasa bali mu kweyambula engoye ffenna tukako omunda mbabuuza ate kano nti gwe olaba tusigazza akantu nga tusigala butte nga bwe twazaalibwa olwo muli mu kibira muliwa mu nsiko nga wonaamalako olusuku ettale eyo eriddako naye ng'omwezi gwaka omwezi gwali gwaka mwenna muli bute fenna bute ennyimba z'abalongo nga zisumululwa olwo nga tunatandika nnyimba z'abalongo nga ŋŋamba yali alina akagirita nga ŋŋamba weesaleko wano obuviiri osaleko ne wano osalewo osale yonna buli womanyi owamera enviiri ezo zimpi akawaleko mwoba obinteera enjala ze ez'oku ngalo jjako n'ez'ebigere nga mbisala byonna nga mbizinga wamu nga mbimukwasa omwami bino bisalira mutale gye nabisalira kakati waliwo omuti ogw'omuwawu waliwo omuwawu gwe tukuusa obusefuli yaffe abakwira mu kyalo kati oluwawu gwe gwaliyo eyo nga ndaba abukwata agutwala waliwo awo wakati we gwawukanira ng'aguwummuzaamu bwati waki nga tusimulula ennyimba z'abalongo kabombo kaali k'abaana kabombo nange nkambadde woowo bwe bityo nga tuzimala nga tuddako ez'emizimu tutandika ez'emisambwa tuyimbye ez'amayembe tuyimbye tuli olwo gweze ennyimba ozimanyi oba ogoberera bugoberezi kubanga okujjako nga wali omazeemu ebbanga naye bayimba gwate agenzeeyo obugenzi okujjanjaba ennyimba nali nzibasinza kubanga nze nakulira waka amasabo gatandika nkyali muto kati baleetanga abasawo ab'enjawulo nga batuyigiriza ennyimba era ne wetuddamu nga buli kye baleeta kizibu obubanga sikimanyi nga tuyimba ffenna nga buli omu kye tuyimba kikwasa nga tutandika kwegoba mu ttale kusera twegoba twetooloola amazina tuzinye bwereere bukunya bino bikolerawa eyo Kayunga munange nga tumala ennyimba emikolo giggwa ajja akwata ku muti bwankwatako bwatwala ku muti ebisiraani ebikubaddeko byonna bigende ku muti guno ebyokola ebyakuteekebwako ku muti agutamba ogubaddeko bagwakwatanga okugyeko ku muti akwatako bwatwala ku ki mbwe byonna ebyali binsumbuwa byali binasigala ku muti ogwo gwe gumala ebibamba emikolo giwaggwa twalwa mu ttale era tuyinza oba twavayo saawo nga 7 munnange nga twolekera ntuukawo twalese engoye ng'ate engoye zakuddako tuzirekayo mu ttale mbu nazo kati nanti oyo weeyambudde ate kati oddeko zambala ebisiraani bikwate munnange nga nabo balina engoye zaabwe endooza ze bakoleramu egyo emikolo baba bamaze oziwaayo oba ataani azitwala oba biba bitya ebyo saddirira totunula emabega nti ye nga nvaayo waliwo eddagala erina ndooza okunnaazibwa nga balimpisaako awo nga nfuna kaleesu kirungi balina emmotoka nga neesiba kaali mu nsawo yange banziriza mu kaleesu eka nga bankuvuga nga bankomyawo nga bantuusa eka oyo nga ŋŋamba kati mmaze olwo emikolo giwedde emikolo agyo gyo gyagenda bwe gityo kaakati nga nnindirira ndabe ki ekivamu bino ebintutte waliwo enjawulo bwe nziramu okwagalayo omusajja ku luno anaanywera emirimu gino nanti baalinze bangoba buli lukya ku luno wenfunayo omulimu ng'okugufuna tekyabanga kizibu naye ng'ogunywerako nga kizibu nze nga siwangala ku mulimu myezi 2-3 mba nkyusa era nze okubuuza okoyirawa ndi wano kati kuwa kazawusi ng'ojjawo
olwawo okudda ombuuza wolinzi navuddewo kati ndi wali kokotoliyo nze buli budde ngambako wendi munnange nga nninda bintu nanti biba byagezesa bwe bakolako olina osigala ng'ogezesa bwe biba nsonga za laavu oba olina ofunayo omusajja omulala olabe obakola okunnanaabeerawo kale lwakiri omukyawe naye nga si ye yakukyaye nga bwe kibadde tewali kyakyuka naye ng'emikolo gyagenda mu maaso naye nga kati nkoze ntya abaali bandagirira abasawo nze nabangana bangi olw'ebifo by'embeeramu eby'enkola eby'enjawulo nga ogamba naye bane nina kizibu ki ng'omunyonnyola naye wali weetambuliddeko nti bane ngezaako kati oyo takola kankubuireyo asinga nga bandagirira waliwo omusawo awo ayina emikolo eyo gyakolera buli lwasatu mu olumu ekiboga twagendanga n'emmotoka ayina abagagga bangi mwali muno mu Kampala oyo omusawo bagagga ayina bangi naye mupangisaako ne ku mmotoka ate endala ayina abantu bwe babanga kati akyabalina naye ebbanga kati litambuddeko kubanga omusajja oyo yalina ng'asobola okuwa eddagala n'otuuza abasajja nga 7 oba 5 bonna b'oyagala ku ttebe emu nga gwe omukazi omuggo balimu naye nga bonna babbaabo ne bagula laawundi omwomu nga yagula naye nga bakimanyi nti bonna bakuliko gwoki nga gwe osalawo gwogenda ovaawo naye kwolwo agamanyi weegali. So oyo yali amanyiddwa mu saakoozi zammwe nga abawala balala baali bakigezesezza ne bakusindikayo? Oyo omuwala yafa n'okufa, yali w'amaanyi nnyo ku Majestic, ali kawala nga kampimpi bwe kati kaali kakwano kange nze sitaani yankonekitinganko nnyo abantu abalina connection ku basawo b'ekinnansi nga n'ekibanjagaza olumu nze ndaba nange kilasi mwe baliiza waggulu naye nga bo balaga ate banjagala. Kati omuwala ye yaŋŋamba nti nina omusawo ondaba wano awo bonna bentuuza ku ttebo gulamu omuwala omulala nti nedda ne waba mwali abamukwano gwange naye bonna babeera basajja bange ate nze ŋŋamba ku luno ono gwe ntwala ate bonna ne basigalawo ate nkya ne bakomawo naye nina gye nalaga ate yayina ne bulaza we nankwana nga bombi musawo waabwe. Kati omuwala nalowooza ye yali nanyini musawo kumba omusawo yali wa bulaza yabuulirako sisita. Kakati omusawo oyo ye yali ayagala nakumpasa mu ngeri yemu yali andabiramu mbu naye amaanyi ge yali andabako nga bwenze mbibagamba bo baabanga balina bwe bandaba ng'alina olusozi ekibuga buli lwasatu mu lumu nga tulina okugendanga ku lusozi olwo. Oyo yampisa waliwo enkulukuku baatwala obudde ne banoonya enkulukuku eyo mu kifo mweri ng'osobola ogisimamu ekituli omuntu noweewaganye enkulukuku zitera kuba nnyimpi. Ayenda kubuuza enkulukuku kyeki kuba nzi sikimanyi. Bazitera zifumbako zibanga masiga mu kyalo eyo tuziyina nnyo ng'ozifumbako emmere naye enkulukuku eri teyali ya bulijjo nga zino endala yali esingako ku buwanvu bwaziri ziba nnyimpi nga mpanvuko okwenkanankanako nga wano era nagamba nze saanko nkulukuku mpanvu naye nagiraba ne bafuna omwana mulenzi n'agiwa obudde n'agisumogolamu ekituli wakati ate nga yonna teyiise naye nga enkulukuku eyo ffenna abagenda ku lusozi olwo tulina ogiyitamu wakati ng'ate oli bwereere. Twavanga eno wakati wa ssaawa 4 kuba batugamba nga ssaawa buli omu 3 obe nga watuuse ne tuvayo wakati wa ssaawa 4 awo ne 5 eno ku makya nga tugenda ekiboga kazage noweranga ssaawa awo kiboga eyo gye twagendanga ng'ovaako mu tawuni n'oyingireyo munda wabangayo olusozi gye tugenda munda ssaawa 8-9 nga mumaze mwenna okuggwayo. Kati wemumala okuggwayo nga twambuka ku lusozi waaliwo amaka nga manene emmotoka zonna bwezikola ki nga ogamba nti tugenda kwabya lumbe eyo abantu ne bakuŋŋaana nga wejonjo ga waliwo olumbe. Bwe twambuka ku lusozi ye waba emikolo ne tukola ki twagendanga n'eŋŋoma amasefuliya twafumbirangayo ebijjulo ne tugabula ku lwasatu mu olumu bajajjambwe abatuwa obulamu buli omu noweeyambula engoyi nga totunuulidde ebitiibwa byo nga otidde kuswala bameka abakulaba abakazi n'abasajja wamu ffenna wamu misana ekyo kyo kyabanga kya misana awo olw'eggulu awo saa 11 awo 10 nga muli mu kanivo ekyasinga okuneewuunyisa kyali kimu waabangawo abakyala abasiraamu sibawalana muyinza okugamba nazze basiga njiru
nange nali nkyali musiraamu bano abeesiba obuntu ku maaso nga ne waba bakutenda oyagala omulabeko tosobola nga tosaba mutegeera nga ye yennyini yeyetegeera ndooza n'abantu be baawa omukisa ewaka beyazze nabo bajjangako obuntu obwo neyeyambula paka n'asigala nga ggwe bw'oli nga tatidde wabangayo abalina bino ebirevu babita sunna nga niba batakiina sugida ng'eva wano paka wano nga nabo gye bali wabangayo abawala abalokole era taagala ku muntu yenna kugamba mbu naye ate biki byoyogera babangayo eddiini zonna zaabangayo wabangayo abawala abeera mu vidiyo z'abayimbi heya ne buno bu upcomings obwana obwo obuto bagenza onoonya emikisa kaakati ng'oyita mu nkulukuku n'olowooza biwedde oba akagiyitamu wabangayo eri omuntu agamba kati jangu odde ku siteepu eddako wabangawo ekiswa ekyasimwamu wakati ng'era nakyo kiyitamu ekiswa kyo kyabanga kizibu nnyo okuyitamu kuba kyo kiba kinene naye enkulukuku eno era nga bakugamba woolemu oyita mu nkulukuku siteepu obeera ogikoze ki ate birina kuyita mu matendera bya mitendera bw'otayitako mu kimu oba totuukiriza mikolo wova mu nkuluku ogenda mu kiswa wova mu kiswa nga olowooza biwedde wabangayo ekyoto nga kyasimwa mu ngeri nga bwe basima entaana kyabanga bwe kityo kigazi si kyalawundi yesi nga kyaka nga kirimu omuliro gubumbujabumbujayo buti mu bbanga kati nga weeseetinga n'ova eri ng'odduka n'osinziira n'okibuuka n'okigwa sayidi kati awo emikolo wagimala ng'egyo ng'ogenda onaaba ekyogo wabangayo ekyogo nga kinene nga ogenda bakunaaza nga ogenda wali ng'okala bw'omala okala ng'oyambala engoye zo ng'otandika okukuma ebyoto nga bakuwa emmwanyi osooka kasuka mmwanyi ebuvanjuba n'ebugwanjuba ebukiikaddyo n'ebukiikakkono bajjajja bonna n'obagabula abawamala simanya biki ab'okubukojja abalongo n'obawa awo n'ogenda ku kyoto n'otandika okusaba ebyakuleese n'olaamiriza kusinziira nga bw'owuira obwetaavu bwe buli oba onoonya bufumbo n'oyagala bajjajja njagala basajja njagala bagagga tewabangayo omukazi awulirayo nga ayagala omusajja omwavu babanga bagagga abeevuga balina bizinensi bityo abagasajja baagala bakyala abananywera abanabazayira abalongo nze njagala balongo nze njagala genda bweru ensonga bwe zityo njagala feemu nze njagala linnya nyimba zange zibeere hiiti buli lwenkuba olwo gw'onoonya kyawo nze nali njagala nnyo ssente njagala bugagga ebyange byabaira ng'omwo ng'ebyobufumbo mwattu saabirowoozangako mu kiseera ekyo naye nga nze ngamba buli kyenkwatako kiraba omukisa nali njagala nnyo ssente kaakati nga bwe tuvaayo obudde buba bumaze owongeera ssaawa awo emu abakola ku byokufumba nga beenyiga mu kiyungu nze saabangayo eyo abafumba babanga balala nga bafumba emmere ssaawa 2-3 nga bagabula ng'embuutu zivuga nga mutandika okusamira nga muyimba ng'amazina muzina ng'abakwatibwako empewo nga zijja ku mutwe nze abasaawa abaganda abo ab'ekinnansi nabeeranga nnyo kumpi nga ndi next to them nga mbasembera ku lusegere banjagalanga nnyo booli eri otudde ng'akuyita gajjawo tule wano wendi be bamanyi lwaki nga mbeerawo kumpi buli ke bamuleetera babalabirira nnyo ng'akuwaako ng'olyako mutwala ebyokulya mugabula ndawula babeera byaki fruits mutwala buli kintu kyonna buli mmere gy'omanyi ey'omu ttaka n'etali ya mu ttaka muba nayo balugunda gonja simanya mayuuni muwogo lumonde matooke ne mufumba empogola bajjajja ab'omutale ne mubawa ne mwokya ennyama ne mutwalirako ddungu ne mufumbayo eyataliimu munnyu ebiseera ebisinga emmere yeeri tebaamu munnyu muliirawo ebyenda bibeera byokka n'ennyama mugifumba yokka kaakati nga mala okugabula abakulu tolina kulya kintu kyonna nga tonaba mukulu abakulu be basooka okugabulwa olwo abakulu be baliwaawo be bannannyini ttale eryo abasambwa n'emizimu n'abalongo gye mwakyadde buli kye mukola musooka kubabegerako ne mubatwalira ne mubawa wano wa ddungu wano wa nabuzaana wano wa nakayima wano wa jjajja kiwanuka muteekawo buteesi naye nga temulina nagwe mulabawo temulina gwe mulabawo bewo obuwuka mbu bujja ne bulya mwe batambulira oba embwa weziwunyiriza ne zijja ne zirya awo ddungu abeera ayizze alidde eddungu atambulira mu mbwa mu mbeera bwetyo munange nga emikolo gye buzibira eyo buba bukya abamu baba bakooye mwebakako
kati wemugira budde ne bukya ku makya nga mukomawo tewaba kunaaba ebyokunaaba musoka ne mu byesonyiwa n'okomawo ng'ova mu lutabaalo tonaaba kakati ne mukomawo ate ne mulindirira kye babategekedde okuva mu ekyo nenkomawo ne ndowooza emikolo kenjikozeyo nno saagendayo gumu nagendayo enfunda eziwera naye siyina kye nafuna wabula omusawo oyo okunsembezaako ennyo mbere mukwano gwe nina bye nayigamu ennyo nze okuva gy'ali kubanga yali wamuno mu Kampala nga mwanguyirako nnyo okugendayo yali ayinawo akasuwa nga woba olina omwagalwawo gw'oyagala oba musajja takwanangako bayakwanako n'osigala ng'omwagala n'agenda ng'ayinawo eddagala ly'akasuwa lye mukola nadda bw'oba oyagala bwagaza kwane ng'era musobola okukikola mu kasuwa okwo n'oyogera kubuuza omanye amannya ge nti ye n'otandika omulaamiriza akasuwa ako wagulanga enku wakati w'5,500 ku 7 kuba ziba nnyingiko ebiseera biri n'otandika okufumba akasuwa wakeeranga ku makya bw'oba onaaloga musajja n'okeera ku makya nalogako omusajja mu kasuwa ako kaaveeyo wammwe Busoga nze mpulira bibyo gye kaava omwami omu gwe yali akolagana naye omukongozi yali Musoga kati baagatta amagezi ago ye yagalina okeera ssaawa 3-2 obenga okumya ekyoto ekyo n'owummuzaako akasuwa n'otandika okafumba n'ofumba akasuwa n'ofumba akasuwa paka bw'okalaba nga ko kennyini kafuuse omuliro guno oguva wansi nga munda bwekatunulamu kennyini kati muliro gwe nnyini kakola kati kababiridde kakamuliro yes nga bw'oyokya amataffaali nga bw'oyokya bwe kati mwabangamu entungo mubaamuko ku bijanjaalo n'ebinyeebwa kati awo n'oteekamu eddagala lya lukwata simanya taayiza kisumuluzo empenduzo ekiri ewala yeewendula ebika bingi kayaayana ne kasattiro musambandege n'ebika ebirala eryo lyonna ddagala tabaganya n'oteekamu akatamukago nalyo lyabangamu n'ogatamu n'ebika ebirala bingi n'otandika n'ojjako engoye zo bwazijja nkono weesiba kaleesu kaakolanga nnyo essaawa omwenda ogw'emisada oba ogw'ekiro kati nga kiba eriggwe okusalawo ekinakwanguyira naye engeri gy'omanyi nti abantu abamu baaloganga nga ate gyasula tasina kubeera nga addayo kiro nga bakakola nnyo emisana kati n'otandika okukasiika kati omukka ogwo oguvaamu guba gugenda eyo gy'osindika amanya g'oyo gwamutuukeko gamubuza otulo nkutte entegetege n'amagulu nkyusizza omutima n'ebirowoozo yonna gy'obadde otambulira bigaane tambula ng'ojjeno wange ky'olowooza kati kikyuke tandika ng'olowooza nze mukazi wo oyina kuwasa nze oba oyagala oba toyagala kati ku luno byampaka ebyeddembe we bigaana akufumbira obusimanyi ow'omutwe omufumba wa bigere nange nkuyita nze mukazi wo nkwagala leero tosula leero tolya totula toweebaka njagala bukyukwatako kyase ogase amasuwani ogase ebikopo byase ng'olowooza nze omutima gwo kukubeere ku nze toweebaka otulo tukubule obule ennyumba otambule ennyumba odde wano olwoko okulaamiriza hey ogenda okavaako nga naawe otuuyanyi kakati nga kamala byonna yonna eddagala lirina buba nga lisiiridde ng'ositula akantu ko ng'okawummuza wansi ng'otuula wali wabanga wakaliba ke bakuwa ng'olinda eddagala liri liwole ng'ofuna ekintu ng'oyiwa wansi ku kabaati ng'eddagala eryo liwola olina okumakinga sure nti akabaati ako empewo tekasuula kuba we liyiika oba okoze roosi taako amayinja side ne side bw'okakasa nti liwoze nga bakuba akaveera ka white ng'oliyola lyonna ng'oliteeka mu kaveera nga bakutwala ku muti ng'osiba eno waggulu ng'osiba ku muti kati ekigendererwa ky'eddagala eryo akawu keewuube buli gye keewuuba omutima gugenda kwewuuba onzirukire ako nno kaamalako abakazi ssente abakazi baakumanga akasuwa ako nga buli lunaku ogenda okujja waliwo abali ku layini abalinza akasuwa nze kyedda nkola neŋŋamba nanti eddagala ligenda mu ndimanyi wano ekibuya ne mwawino mu katale
okugenda okubuuza obuuza nti mumpe kasattiro ne kayayaana ne busamba ndege n'ebigendeddewa byonna mpenduze kiri ewala okugula ali entungo n'obijanjawo n'ebinyeebo nja byegulira n'ogenda n'ogula nengula akasuwa natandika nkakakolera wange waka nga nzuuka kiro mu ttumbi nga buli omu yeebase nze ne ntandika okuloga olwo ofuuse omusawo olwo otandiikiriza olagirawo ne banno atasobola kgenda eri ajja n'akakolera ewuwo munnange gwe naloga yali looya akwagale yali yanjagadde nankyawa nembigaana nange kwolwo ninga kandogeko nanti bangambye kati ebyeddembe ebigaana okozesaamu ku maanyi naye baba yali talogeka byagaana kyokka ng'ebyabalala bikoze omusawo ne mugamba kinagamba oyo omusajjawo naye alimba wa ddiini nnyo kikulu mulokole ate ne waba si mulokole alabika era abagendamu nnyo kakati aliko amaanyi agatasobola mukkiriza kukola ki naye tetugenda koowa tujja sigala tumuloga paka we tunamugonza kati wampaka tulina kumulemerako buki bulezi omanyi bw'ologa ennyo ng'omuntu oba nga bw'osika kitajja ng'ola tekijja otuuka n'okivaako kati nomala n'oweetamwa namwevaako buvi naye ng'abalala ate be nalagirira ate abaabwe badda naye nze naliko okuba nti n'eddagala ku nze terikkirizibwa katonda yali yaligaana okuliwa amaanyi okunkolako kati nakyo nga nsonga nnene newe atali badde oli abasawo nina bangi naye ngenda kulondamu era ndooza kamayirizeeyo na 2 basatu naye gwe saagala kwerabira kamukugambe kati kyokka si gwe njagala otandika naye yali kibuyaawo eyampa amajiini ago nno gankozesa nnyo naye yaddako ku ono kansooka ono omunzijukiza omusawo gwe ŋŋendako kati onagenda nnyo nze omanyi ku luguudo lw'ebusoga eyo bawanuuza nnyo nti abasawo baayo b'amaanyi mu ngeri emu oba endala nawalagirirwayo nnyo era nga nange ekyansinga okuweza abasawo b'ekinnansi okubawera abangi nabulwa omuntu ankolera kyenjagala nga nina kusigala nga mbagendamu paka wendifuna nkolera kyenkola ki ndyoke nnywerere ku oyo nga sisagaasagana nga kabiri tikatooleko kale bwe ntyo waliwo omusajja bamuyita lasita yakuza enviiri ze ziringa za Bob Marley omugenzi yafa bajali yafa kati sigobeera nnyo abantu abo bayingi yafa dda kale bwe zaali munnange ntuuka oli ekyenjawulo kye kye yayina ate yalinga akola ku mulwadde ogwo buli lunaku lwa Katonda olukya akola ku muntu ogwo olunaku lwonna nga yeewa obudde nga tebamupapira bw'oba n'akasigiri osooka kayiwa mu mazzi ne kazikira munnange yamundagirira era omu ku bagagga muno mu kibuga nga ŋŋamba omusawo oyo nange okumundagirira eyamundagirira nsinze musinze byonna bye nnina nze yooyo naye muwala gwe oli wa mukisa oyagalwa kale saali agadde kwagala bwagazi nkirekaawo kambeeko amagezi genkuwa obugagga bwakunyweza bunyweza ate bwakutaayiza nabwo so gendako owa lasita kyonna kyanagamba kikole naye ogenda kuyimusibwa ono omusawo ye rasita ono ye lasita oli mulala ono lasita yantwala ku olwo nantwala naye manyi kimu nti twali eyo mu busoga naye yo ekyalo saakikwata etuuka wa lasita omukazi we abeerawo nnyo wadde tayingira munda naye abeerawo ku mulyango buli ekigenda mu maaso abawo nga mujulirwa bye yankebera yasooka kunsindika kuddayo kko waka nantumayo bye yantuma kwaliyo okuyoola obutaka ewaka omanyi nalootanga nnyo nga nzize waffe waka ekirooto ekyo ne kijja kikula kati ng'abasawo bano bantuma nnyo ettaka okuddayo ewaka ndiyooleko ebutaka mbuleeti mwe babakolera eddagala kyonna ekinsika okuddayo babe nga basobola okikola ki okikomya okiziyiza gye nasookera nannimisa ebijja siri muntu wa kulima bijja nze naye yaŋŋamba genda olime biki ate n'ebintu ne bisituka buto omanyife ebijja abantu babirogerako nnyo baba abasawo b'ekinnansi balogerako nnyo ku bantu abaafa ajja n'asimbako asoosimbako ogucupa gw'eddagala omufu omu nga yeetooloddwa maaso n'emmira nnamiro naye nga baloga ggwe obanzi oba omuntu yenna
nti buli kyokwatako kifeefagane ng'omufono bwe yafa kizikire nga bwe yazikira bw'aba mwana muto yafa tayogedde naawe tolibako kintu kyokola ne kiraba omukisa abasawo b'ekinnansi balogera nnyo ku bantu abafa kati bw'ojongera ennyo okulima ebijja si bye bagobaako naye sooka osabe essaala bw'oba waakulima bijja weetangira ebintu bino ate byogenda okukombooza tulima ku bijja by'abamaama baffe bataata baffe bajjajja nga tulima bulimi nga bwe ŋŋambye nti si bagobaako abantu njaba bankwate bulungi kubanga bwe naabibagobako nange nnyinza obulwannima naye ekyo kyonna okulima n'obutalima biba tebirina makulu bw'ofa kuno ku nsi kino kisosonkole kya kinyeebwa bakijanjaala omwoyo kyekikulu mu ggwe eno just body ekuyambako okukuuma mwoyo gwo naye gusigala wano nze nafaako ebiwalabu nagamba nenerabanga banzinze mu kisuuka mu kibedi cover ndi mu kitanda kya wansi omwoyo gwange nga guli wano gwawukanye n'omubiri naye nga nkaaba maziga naye nga sobola kuddayo wali paka bwe nayita Yesu yeyanyamba okumuconnectinga nenzira mu mubiri guno omubiri ku nsi kuno kwe gukoma tegulina mugaso oba onnimye batonnimye omwoyo kyekikulu munnange kati bano ne bakozesa nnyo ogw'omukisa ogw'okulaamiriza ku muntu oyo yafa akati bwantumayo nenzija kubijja ate ebintu nasitula bisitule nentandika okulota abantu abafa ne bansitukiramu kati bamu ebintu ne byonooneka ne mugana naye ate ebintu wantume ttaka ate ng'ebintu byononese nti ngena kukolako kakkana nampa olunaku olulala olwali olw'okunkolerako ensonga zange bw'ogendayo kwolwo si lwakkolako asooka kukutuma bintu n'obireeta ye byalaba ebinaakuyamba okukusobozesa okujja mu mbeera eyo bwe nabitwala naŋŋamba genda olunaku olulala n'alumpa kwolwo yaŋŋamba okeeranga nnyo nga bw'osobola nalinnya takisi okuva eno e Kampala saa 11 bayisaawa emu kitundu nali maze omutuukako olwowa nakwata luguudo mu Busoga naye neyina we natuuka nenva ku kkubo nengenda munda naye kyalo kale kyo sikimanyi kaakati nga aŋŋamba namuzuukusa nasanga tandaba nakuzuukuka naye naŋŋamba okuba essimu nenkuba nazuukuka bwe yavaayo omukyala naye nazuukuka n'agamba emikolo gitandike nali nagulayo enkoko 2 yansaba ssente nno zaali nnyingi yansabye ddala ssente omusajja oyo aseera kyova olaba ye talina balwadde bangi agamba kabeere n'abatono mbunga ba mugaso okusinga obeera n'abangi mbunga bakaaba bukaabi ogambye akola ku omu buli lunaku era waliwo abavubuka 2 abaagendayokko ono antwala yannyumiza baayenda mu Kampala muno ekyali kibatutte kubawa ddagala lyaku buli mukazi gwe bakwana nga tagaana beekola ekijjobi waliwo embeera eyo tugiwulira ng'omusajja kasita kukwana tosobola gaana olumu babaako amaanyi ga sitaani nga ye kyayagala kyekiyasaba so kati mu bujulizi obwo ebyo ebyabwe byali byabwe kati nyumya byange nga fulumya obukutiya bw'eddagala akamu 2 3 4 ng'abusomba bwonna abumalayo abuyiwa mu lujja ateekawo eddiba atumya akambeke akakola ku nsonga z'okusala eddagala ng'asala emiti buli kati akaali mu kakutiya ayiwa kamu kakwatako n'asala nga kadda wano ng'akwata kalala nga kadda wano bw'asala yalina akabyake buno bye bayengeramu emmumbwa obuli modernized kati obutali buli bwe baayasanga bw'enzijo babumba bumbika 2-3 ng'awummuza omwo nali yanguyisa enkoko zange empange oba 2 n'enkazi 2 bwe kityo munnange ng'asala emiti gyonna egyo kyamutwalira obudde saawa eyo ndooza 8 nga lwamala aye tayagala muyambako akyekoera bwomu bwe tumaliriza nga yamaze okukola esaddaaka ezo ng'azisalirako enkoko omusaayi gonna gwayiikamu omwo zonna enkoko nga ntwala awo ebbali wo tewaali wala olumalako amasabo ge emmanju awo mu bbalibbali waaliwo omutinga munene gwali munene ddala nga gulinga ogw'emubendo ogwa Nakayima kumpi kwenkana naye guli munene nnyo kale naye ne guno gwali munene kati ng'omuti ogwo nina ogwetooloola emirundi 9 buli bwannaaza bw'ati nga neetooloola omuti nga nkomawo wano weyanaliza nga mpisaako nga neetooloola omuti paka emirundi 9 wejjaggwayo ng'aleeta akagirita n'eddagala lyali amaze dda okulunga oba gwali mu nnyango oba yali kaamulali oba kyali kinze naawe
nga nsala obugirita omubiri gwonna nzenna nsala obugirita butono akwanako katini naye omubiri gwonna yagusala. Omukazi waali awo abeerawo ye ng'akwata mu ddagala ng'atandika okummaala. Bannange nga lisiiwa eddagala nga libalagala ng'ojula okudduka naye nga tolina gy'olaga ate talina kwetakula, ojja kulyonoona lireke likuyingire. Banna eddagala lyali liruma n'otandika obeera nga weekolaakola obusolosolo noweekolaakola obuntuntu naye tolina kwetakula. Ekiseera we kyetooloola ligenda likakkana mpola naŋŋamba siri wa kunaaba okumala ennaku zange ennungi ezi 3. Nga tolinawo onaaba wonna. Onaabako n'osenya n'eriiso ly'ennyanja ebirala n'obyesonyiwa. Munnange nga nkola ki? Era okyogedde eriiso lye ompadde enjogera empya. Bwe kiri bwe libeera. Munnange nga nvaayo awo engoye zange naye nzambala eyo nno nayo waaliyo eggwala lyali lirokole nalisanga lizze kumanya nsonga lwaki terifumbirwa lyali lyeru ng'oyinza gaali kyontala naye nga mulokola alina kyakyemu ennene yaŋŋamba difacto omuwala oyo asabira wa Namutebi. Nemugamba Namutebi ku maanyi g'ayina olemu otya ggwe okufumbirwa. N'agamba bansabidde n'abasumba bonna bakolagana nabo ab'amaanyi nabo ne bansabira naye bano abatasabirwa na kusabirwa maanyi nga bansabira bafumbirwa n'ensigala ekindiko nange sikimanyi naye omusajja yanzaalamu abaana 2 yaŋŋamba yeekwe ensembedde siriddamu kwanibwa kati ndowooza oba yamukola ki naye ng'omusajja oyo yamusuubiza nti agenda mukola ki naye nga ensonga ziba ziremedde mu balokolo zeete mu basawo kankusabire kasa nange gyonsanze. Munnange nga mala okwambala nga yabamuwa olunaku olulala olulwe kubanga bojja akugamba lwonadda lwakkolako wano mukukebera n'ogenda n'akutuma byayagala nga bankwasa kibya kyange ekiriko emiti giri gyonna gye yasaza asayiddeko enkoko ezo n'omusaayi nga ŋŋamba amala okinkwasa tuyingidde mu kasubi munda nga ŋŋamba ekibya kino bwe bugagga bwo. Wawunye ne nalina restaurant ekola ebiseera ebyo nze restaurant yange ey'e Masuba nze abantu abasinga obungi bammanyi nali ndiisa n'aba eboni zaabo nga ndiisa abantu b'oku CBS nali ndiisa abantu bangi ng'emmotoka nze zipaakinga awo wonna ne ziba ne we ziraga nze nga nina abantu bangi gye simanyi gye bava abagagga n'abaavu naye nga basobola emmere yange gye nfumba. Kakati naye ng'owulira oyagala kwongera ku bugagga bakuwa obugagga ne bakugamba nti obwo bw'olina olaba okoze bw'otyo nga toyinaamu musendeekereza musimbya nnyirika ate woonaamufuna tekisukke tewali jjukira ssente zimala n'omugagga ayina mmeka babyemuke nabo bakyayagala okukola era tebakowanga babyemu simanya biregeti awo bonna. Kati awo yabiŋŋambira nali nkyalina Masuba awo naye nga yankolako eyo sayidi naye restaurant endala eno nali wano nzize kusala amaloodi kuba eri nakoleramu ebbaala nebbaala nesuwa restaurant nga neyawuzamu emirundi 2 nga tebikyabalansinga n'okuloga nga kususse nga nze kennyini neeroga n'abalala ne bando sente ozipendinga mu kuloga ne bakuwa kikyawo ekibya kyalimu emiti egyo nga asayiddeko omusaayi restaurant eyo yali kusala amaloodi awo bayitawo Cooper Gardens nali nkozeemu restaurant munda era nga abazanyi ba firimu bonna nze mbawe emmere mwe baali nga bakolera rehearsals nga ntunda naye ate nze nga ndaba mbu kyenkola tekimala bano abantu tebajja kumala kanfuneko n'abeebweru nabo beeyongere nga ŋŋamba amala binkwasa kakwakulizo akankuba ewala kamegga ekigu akulema kannema bwe yaŋŋamba nti bw'obitwala obiteeka mu seefu yo naye awo ng'obituusiza mu seefu yo mw'oteeka seeti tewali akkirizibwa kuddamu kukwata mu seefu eyo. Jjukira nze ndi mukazi abadde omutambuze ndekawo omwana ne mugamba era akaawo nze kambeeko bwe birala binkwasaganya olumu oyinza ofuna kubanga ofunye eddiiru olina omusajja ogenda mulaba akweyawo akakadde kati nga tekikulemesa genda olekawo wano omwana n'akwasaganya n'ogenda n'onoona bwe ziri kakati nga kinnema ekyo
nga nina kubeerawo buli budde kati awo kinsazeeko ttambula ate tusobola kugalawo restaurant era bakasitoma bajja kudduka amalo kiŋŋamba manyi biwedde nange atokirizibwa kuddamu gawa munwe gwa nnusu wadde ennusu etandikirwako mu nsi yo ey'olwataano oba ekikumi omuntu yenna alina kyeyetaaga gy'oli gwe olina okimugulira okimuwe naye gwe okwata mu nsawo yo bale ssente omuwe ekyo kikomye ssente ng'onaazinyweza tebazigaba zisigaze ozikuume nga tozigaba kayinze nga nze byafaayo byange naturally ndi mugabi siina omuntu n'abantu bene batansabye bwe ndaba nga yeetaaga muwa kati nga ndaba ate kati kala nyinza okwerekereza okuwa batansabye naye ate anansaba ngenda mukolera ki simanyi kugaana nga nnina nze ng'omuntu ne bwe mba mpadde wagaana nyinza otambula nentuka nenga kati sente nzirina ate ŋŋaanye kanzire emabega ne mmuwa mba mpulira ne Katonda ansalira omusango munnange ebintu ebyo olw'okuba yali amaze obbinkwasa nali siina bwe mbigaana awo ekibya kirimu ki asaliddemu emiti gye saamanya kuba gyali mingi naye ng'asala katini buli kati katini okumalayo okuweza ekibi ekyo ebyala ebyateekebwamu nze sobola kulimba naye kye namanyako ekisembayo nti zaasalibwako saddaaka z'enkoko enkazi n'ensajja omusaayi era nembiweebwa nenterebwako obukwakulizo bw'obutaddamu muntu yenna kwata mu seefu era nina kubanga njisiba n'enjigala nze kennyini n'obutaddamu gaba ssente nabireeta ebintu ebisooka ne bikulimba n'olaba nga akola naye ate ekiseera bwe kituuka neekuuma obutagaba ssente naye oba ninawe nakolera ensobi nga nze nerabira simanyi naye nze kyenzijukira nagezaako okukuuma obukwakulizo obutagaba era nentandika nga lwakiriwe mba wakutambula kale tunnyuka bunyusi mangu naye nga saawaako muntu oba seefu njisiba omwana nemugala sente ziteekemu epuloni tokozesa seefu gireke kaakati ekiseera kyatuuka bakasitoma be nali njagala okwongerako nga ndaba mbu batono bennyini ne batandika olekerawo okulya nga bakendeera bukendeezi nga beesalako mu mpola nagenda ekiseera okutuuka nga wayinza obaayo kasitoma omu olunaku lulamba nga gwe mukozeeko naye nga emmere ofumba y'abantu 45 kasitoma najjakogi kati gye kyeyongera nga tewakyalina omwajja nentandika nkunoonya baana baali wangawo abakola rehearsals awo abakaliyoki nga mbayita baba bangi 23 bwe batyo nembagabira emmere saawa ziweze 2 za kiro okuva lwe mwazukuse 12 wa 11 okutegeka emmere nga enyirira nnungi ewooma naye nga mmwe abakozi mwe muliddeko kati nze nnyiiga mpulira obusungu kyekyansuuzanga ebibba ebyo nembikwata kikasanalaba nga byesiriwazza byewunza mbiwe ebbanga emyezi 2-3 mba sina kyendaba nze mba mbijjawo ate n'abasawo abo balina obukodyo bw'ogenda w'omusawo n'akubuuza bakolerayoko ku mpewo z'ekika nti bazikola batya olina okubeera n'ekibbo nga kirimu amatembe ensimbi engezi n'ensiru mulimu akamba akaganda olina okuba n'olubugo nga mu masumi olw'ebika mwezi guboneka n'okuzikiza obiyina nti sibirina ng'abikolera kati w'ogenda ow'omulala n'akubuuza ekintu kyekimu n'omugamba ina agamba ebyo bifu babisobya kati bisuule oba bireeti nkukolere kati n'obeera mwoyo katemba kati bino ebintu nembikwata nebigana nti nze nabanona kati era nze kenyini nze mbatwala kati okuba abantu abamu wabanga wala nga saabizaayo nga nfuna boda nga njiga nvuga onfulumya ekibuga nga tukwate kubole nali emba nnonze wenda bakasaka oba waliwo mugga kukubo gukulukuta nze nga seetawanyanga nga muganinda akaawo natambulanga budde bwa kiro okusinga oba ku makya ennyo nga bantu bannazuukuka kigenda wala nambitwala nga mbisikasuka nga nze nkomawo naye sente zange nabanga nzijjeemu nsuula sente nange nga mbikwata mbisuula bwe ntyo saddayo ow'omusajja ekyo nakyo nga kiggweeraawo nga sina nakyenfunye naye nga sente zange ate yatwala nnyingi